In fact, that man is not free and he will never be free. Luli atambulanga ne Richard Way. Nagenda mu bwenzi bwe makulanga ali waka ne bagenda eno nakola biki. Naye kati ebyo byonna takyabisobola. Kati takyetaaga. Kuba bakuwa abasirikale. Omuntu gwa kakati kankubulire kankoye buno obuntu bubiri nga tunatera okumaliza program. Yes sir. Government operating away. Bwe bakuwa emundu nga baagala ofuuka omuddu waabwe. Yes. Emundu eyo bakupangira oluusi ne bagikubbako bo bennyini. UgandaEyenkya. Bagenda kulemererwa okuyingira eggulu nga be basumba baliyingidde. Yes. Abagoberezi bewandiise ba believers balina okukkiriza okukira abantu abo ababasumba lwakuba nti ate baba basumba balinamu kakemiko ka byonna bagatta byonna. Yes sir. Balina ekifaananyi kya Katonda mu maaso ne babeera n'ekifaananyi ky'eddogo ebikola ebyamagero. Abasajja bakola ebyamagero ebyaddala. UgandaEyenkya. Oyo Richard Muwummuza omanyi kizibu nnyo omuntu okuyingira SFC nga tolina kyewandiise family. Just like that. Nga tolina kyofiirwa. Noyingira SFC nga tolina kyofiirwa. Ejje likuuma president. Ngana wa. Bamulekwa bayingira SFC. Omukulu ekikyamuyambye NAM G77 plus China. G77. Aine tujja ne mbamu eby'okusimba ebitooke. Wabadde ne wano gundi wano n'okuzoganya kuno okubadde mu kibuga United Forces of Change. Ebyo bimuyambyeko ne bimuweweezaako. Naye abantu bagenda kuddamu badimandinga okulaba ebiwundu. Bajja kubidimandinga. Mukama waffe Yesu Kristo yakomererwa nga abantu bonna bamulaba ku musalaba. Naye bwe yakomawo ng'azuukidde yalaga nga abantu ebiwundu n'abaga temulaba. Ate nga baalaga beebo bye yatambulanga nabo. Ako kakulu. Yes. Olaba Yesu yalaga ebiwundu. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali Dubai yes estate says zolaba buterevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente bangu yagala Yesu genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA, Saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba. Yes, Saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera nga obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga bekwata Brand Property Services Uganda Limited. Tulowooze nti simanyi oba temufunanga oba kukadde abantu bano abakuba n'engalo ewa Bujjingo nga ne bw'aba avumye nti bannange bakankuba amasasi olinaava nabuze bya Pentagon yennyoko ne basaakanya ne bakola batya tebabanga y'omu yagira n'agenda kozi omwana yagambye emiti yana wali yessa gwe kankubuulire bannange nze kankubuulire kino muganda wange nakyogera nga nkola programu ya tumutendereze ku gundi ku radio ku Dembe FM nekugamba nti abasumba bangi bagenda kulemererwa okuyingira eggulu nga be basumba baliyingidde. Yes. Abagoberezi bewandiise ba believers balina okukkiriza okukira abantu abo ababasumba lwakuba nti ate baba basumba balinamu kakemiko ka byonna bagatta byonna. Yes sir. Balina ekifaananyi kya Katonda mu maaso ne babeera n'ekifaananyi ky'eddogo ebikola ebyamagero. Abasajja bakola ebyamagero ebyaddala. Naye ng'akimanyi nti ebyamagero byakola byesigamiziddwa ku ddogo. Abasajja ne bakuwa prophecy oba n'akuwa kye twandiise okulagula nga byonna byayogera bituufu. Yes. N'akutunuulira n'akugamba nti gwe nzola omusajja yaŋŋamba nti wali nga tonnaba kuweza myaka 2 walwala nnyo katono ofe. Era bazadde bo wabatawaanya nnyo naye yaliyo.
kati mba ndi awo njogerako ne sister wange nangamba eno gwe oba nali mugamba oba mwana kye yali alwadde oba mwana wange yali alwadde nangamba neno naawe nno nga walwalanga ng'okyali muto walwala katono ofe naye omusajja yakiŋŋamba oba kitegeera kubanze nina abasumba bangi abaali mikwano gyange abalokole baali bangi nze nasulako mu nsozi olw'omusajja yansuza mu lusozi oyo yesu kyakumwogerako kubanga simwogerako kibi alina kibi kyeyandaga nga anoonya katonda bamuyita omutume baale stanley in fact ndowooza naye oba akyaliwo ku bativale oyo nabeeranga naye ku lusozi nga tubeera mu lusozi oyo omusajja kyemumanyiko ne bw'obuuza mukyala we mu nnyumba ye ekinene ennyo mu wiiki ayinza okusulamu ennaku 2 asula mu nsiko asula mu kusaba asula mu lusozi olwo yankubiranga esimu nangamba Matovu kati leero ngenze eno nabinoonya ngagenda kusobera ku nnyanja kati ndi ku prayer mountain seguku kati ate nazeeyo waliwo besi sijja kujogera abantu ab'emitima emibi bangi okitegeera naye nga osobola okubeera ku kituuti ne omutume Baale n'alyoka kusoma nakuba tochi nga byonna byakugamba bituufu naye nga enjawulo ye noono gwe wandigambye omusamize ntono kubanga omusamize ajja kugamba bintu byebimu nga Baale byakugamba kati mulimu katonda abantu baawa okumanya n'okutegeera olw'ensonga nti ddala katonda bw'omwesinza n'omwefunza n'okola bye yakugamba okukola asobola okubikkulira by'atabikkulira balala ekyo gye kirayagirira kisobokera ddala ne mubeeramu abalala nga ye tayagala kubonyaabonya katonda yamugamba abanga ate naye omukago namuga mukama nti wange nze kyenjagala okukola nkuleetera abalokoka naye nange ndeka mpiseewo ebyange ndeka nfere okitegeera kugamba nga yayogera ne katonda ne bakkanya ono sitaani kaleeta abantu gy'oli nze nange yadde siriwo nnyo naye nze nkuleetera kati gwe kankubuuze wamala sebo bw'obanga tewasoma naye ng'olina omusajja alina essomero ku kitundu n'omuleetera abaana abayizi asobola okukukyawa ate kiki ekimu ng'omuleetera abayizi akukyayire kimuba bamukwano nnyo kati abasumba abamu katonda tebamwagala naye bamuleetera ontegedde abasumba abamu katonda bamukozesa nga trademark naye nga tebamukozesa nti nno ddala yagenda okumala ebizibu byabwe ye bamukozesa nga trademark ye katonda kyakola kasa bamuleetera bamuleetera abalekawo tababatta mangu abalekawo olw'ensonga nti no katonda tayagala kufa kwa mubi katonda ayagala nnyo abantu bonna bakole ki bakyuke badde gyali naye ono nga bwe nagambye nti ono ataasoma asobola ate okuleetera abaana abagenda okusomera mu ssomero tosobola mukolako obulabe olw'ensonga abanga kilayanti wo era osobola n'omuwaayo ka komishoni oga nti olesa abaana bameka nti nteesa abaana 10 buli mwana asasula sente meka nti miliyoni emu kati ku buli mwana kankuwa emitwalo 5 n'abawula emitwalo 5 omanye amaanyi gagenda okwongera mu ttaamu eddako aleeta 10 gaba mangi nnyo olw'ensonga nti akimanyi nti gwaleetera akola ki appreciatinga kakati abo kati ekifaananyi kya Bujjingo olunaku olwaleero ye musumba agenda n'aleetera katonda abantu namugamba nze njagala nkuleetera abalokole miliyoni emu kasita mpeza abantu miliyoni emu nga balokose nze ngonta tutegeera gana buli omu akola ebibi ebyange tobitunuulira nze kati kankuleetera emyoyo nze kambajjeko bye balina mu ngalo diru nebeera nga bwekwe bweri ne katonda naye nze ngenda baleeta ntya gwe tofaayo okitegeera nga ye yeekolerayo wali bukatonda bwobulala mu bubokisi nze kyenasembako okuwulira edda twalina omusajja bamuyitanga Kayinga ewaffe oba akyaliyo yalinga ayina amayembe naye nga amayembe ge gabeera mu bubokisi mu bukeesi obwo bwe butyo ebintu byemmanyi ebitambulira mu bokisi gabeera mayembe
ebyo ebigundi ebyo nga bonoga nti abalundi n'abanyarwanda babeera banabiteega na bingi ebintu ebityo oba okitegeera. Yes sebo. Naye nga sebo ebyamagero babikolera ddala, si mu linnya lya Katonda, babikola mu linnya erya Yesu. Aye ne Yesu nakugamba tasobola kubayo n'agamba oyo sinze muwonyeza. Yes. Tasobola. Ikikwata nawe agenda kugira agenti anedda mumpaayiriza. Yayogera omulundi gumu n'agamba nti bajja kugoba emizimu mu linnya lyange, bajja kussa emikono ku bantu bawone mu linnya lyange, bajja kulaba bati naye muli balabira ku bikolwa byabwe. Okuntegera kyekugamba. Kati bwe nkugamba nti Bujjingo alina okukakkana afokasinge, alina okujjukira nti si ye musumba yekka asoose okubeera mu ttutumero lyalimu olwaleero. Luli yalwananga entalo n'abasumba banne oba n'alwana entalo n'abantu basse kinnoomu nga tebamuddamu. Lwaki? Kubanga bw'oyogera n'omuntu nga takuddamu oluusi ayinza okukola ki? Ayinza okufuuka ekyenyinyalwa. Naye kati bw'olumba abaana ba people power abo bakuddamu ate bakuwamu. Kwegamba oyinza okulowooza nti no luli walumbanga Sserwadda, omutume Sserwadda, n'olumba Bishop Kiganda ne batakunyega oba okitegeera, oba bwe baba bakunyeze ne bakuddamu mu ngeri eriso gentle. Bano aba people power oleeta bali baleeta baba bakuleetera nawe n'ogamba ayayayayaya. Kati nno kankusese. Yes. Tewali muntu ayinza omanyi balina engombe egamba teri kuzikiza. Bakukozesa ensobi gwe wennyini ne bakukozesa ensobi ate nga gwe wabitandise n'ojula okubagamba nti bane mujje tutule ku mmeeza. Zino entalo z'abaddalwana tasobola kuzirwana n'abaana ba social media. Nkubuulira muganda wange, era olwo olutalo tosobola dduwangu olwa social media. Kati kankubuulire ekikyamuyambye Mukama Katonda amuyambye. Waliwo ebintu biringa 2-3 ebigenda mu maaso mu Uganda. Ekisooka lwe lukuŋŋaana lwa is it G77? Yes, G77 plus China. Yeah, plus China. Yeah, developing countries zatulane yatulusamu mwakava mugundi ono simana namusisi simamu mwita mcha sebo non-aligned nam eyabasiramu nam so nawe kutabula obwongo gatembi manyi mbitegeera zibushanga mbeera usikulirangako ku namu nagamuwulira era kano so lwavudde era wobyembuuza ezalero tukubuuza namu bimalirako obudde. Abaana abatunda enkoko ku Ntebe Road bonna babagobyeko lwa naamu era bagenda kwevuma naamu baga naamu tadda. Yego bajja kiri ku Ntebe Road. Mbadde ndirande mukyala wange awo ne mugamba jewaayi lwaki enkya abaana tubayiwaamu kaawa akakoko awo ak'ekyuma ako. Nagamba wa abasajja bonna babagobyeko kukuba lwaki ntu kimu naamu. Buli omu awoza naamu. Ababodaboda naamu atulemeseza okukola, ababadde batundira ku kkubo naamu atulemeseza okukola, bano aba takisi naamu tetutasobola kumala gayimirira wantu naamu afuuse naamu. Oyo naamu abantu anaagenda okuva mu Kampala ng'abantu bakyaye naamu era bwe bali bagamba nti naamu akomawo bagenda kusaba Nyaleme kudda mu Uganda nga Museveni yafuka. Kaakati ssebo ekitaasizza Pasita Bujjingo oba Bujjingo ekisooka ekyokubeera nga naamu kituba tuva mu naamu. Naamu alina engeri gy'anaazizza abantu n'abafuula abatali era gwe lindako zino enkiiko ziggwewo. Lindako ojja kulaba nga ne Bukedde azzeeyo akuba omutwe omunene amasasi ebipya bizuuse ng'olowooza nga biringa ebyabaddewo eggulo ojja biraba. Famire ya Richard Mumuzeresi Ebyaama mu Bukedde w'Enkya. Nkubuulire oyo Richard Muwummuza omanyi kizibu nnyo omuntu okuyingira SFC nga tolina kyewandiise famire. Just like that. Nga tolina kyofiirwa. Noyingira SFC nga tolina kyofiirwa. Ejje likuuma president. Muganda wange bamulekwa bayingira SFC. Omukulu ekikyamuyambye naamu G77 plus China ne 77
aine tujja ne mbamu ebyokusimba ebitooke wabaddewo ne wano gundi n'okuzuganya kuno okubadde mu kibuga United Forces of Change ebyo bimuyambyeko ne bimuweweezaako naye abantu bagenda kuddamu badimandinga okulaba ebiwundu bajja kubidimandinga mukama waffe Yesu Kristo yakomererwa ng'abantu bonna bamulaba ku musalaba naye bwe yakomawo ng'azuukidde yalaga ng'abantu ebiwundu n'abaga nti temulaba ate nga baalaga beebo bye yatambulanga nabo ako kakulu yes olaba Yesu yalaga ebiwundu Thomas yagamba nze mmala kuteeka lugalo lwange wali bwe nalaba nga bafumise effumu nenzikiriza naye sijja kukkiriza nti yakoze eki nti yazuukidde kaakati olaba Thomas eyali omu ku 12 agamba nti sikkiriza nti ate olwonze gw'olagira ku gundi ku taabu lwaki ondaga ebiwundu by'oku taabu watyanga nno gwe bakubye amasasi mulala ye nakakasa atya nti ogwo omugongo gugwo Matovu bajja kuvuma banvume naye nze kyekugamba ne mukama waffe Yesu Kristo okukakasa abantu nti yazuukidde yalaganga engalo bw'ati ne balaba ebituli bamwami amasasi amaki ajja kukolera enjiri oba special okusiiba okuli special tasobola kusiiba oyo singa yali asiiba agamba sabo tegandi mulabe tegandi mubaddemu nkubuulira tutuuseyo naye gwe njagala onoonye ku musajja gwe bayitwa noonya ku musajja gwe bayitwa omutume Ebbaale olabe kye bayita omuntu asiiba bw'afaanana njakuwa enamba ye ojja kuba onkoze bulungi omunoonyi omubuuze ku byamagero ebibeera mu makanisa ajja kubuulira lindako ate abantu njagala bagende ku YouTube banoonye stage managed miracles in Pentecostal churches bajja kubiraba bw'ogenda e Roma ate nenjiri obeera ya lunaku lulala kakireke mbadengera kutabulamu mbadera kugamba nti e Roma okufaanaganako ne Uganda nti bwe bajja okukakasa nti ddala Father Ngobya yafa era ddala akola ebyamagero ng'abantu abamu bwe bagamba bwe bajja papa bwe yasindika ababaka be okugenda okugyayo ebisigalira bya Father Ngobya bwe yaziikibwa mu ntana mwe yaziikibwa baasanga omutima nga gulimu omusaayi goyinza ogaa nti omusaayi nga mulamu I think gwali oba mutima n'ensigo I don't remember but at least omutima gwe nga bikyali intact ng'omusaayi nga bonogaa nti omusaayi omulamu nga bwegutwala mu laboratory bakugamba nti nno guno omusaayi gwa muntu era gumugiddwamu lwaleero ne batwala ripooti eyo e Roma ng'olwo bamaze okumulangirira mu lubu lw'abeesiini naye nga kati okumulangirira mu lubu lw'abatuukirivu nga bonogaa nti omutuukirivu Aloysius Ngobya kitwala era emyaka waliwo ebyamagero nga bonogaa nti ebyamagero ebijja biwandiikibwa oli agenda n'agamba nti nze munange nafukamira nensaba nga mpita mu Aloysius Ngobya nenfuna school fees ekyo kyangu oli ajja kugamba nti nze nali numbibwa tugeze oba emisambwa biki nensaba nga nesigamye ku Aloysius Ngobya tebyanzirira ekyo nakyo kyangu omulala ajja kugambe nti ku myaka 38 nanoonya olubuto ne lubula nanoonya omwana nambula nengenda ku ntana ya Ngobya nensaba nga nsinzira ku Aloysius Ngobya nenzaala nazaala balongo era n'omulundi ogwaddako nenzaalayo abaana ekyo kinene kati ebyamagero byonna abantu bagenda babiwandiika okusinziira ku kusaba kwabwe ne bagenda nga bafilitaringa ne banoonya teriyo kyamagero kitono mu maaso g'oyo akifuna naye ate mu maaso g'abaana ababipima mubaamu baga nti ekyo ekya school fees ekyo kiri okay naye oli omwana yali tayogera n'agenda n'afukamira Father Ngobya n'amugamba nti nno wakolanga ebyamagero ng'oli ku nsi ndooperayo essaala yange ene wa Yezu Aloysius Ngobya n'asiiba ennaku oba mmeka n'abeerawo n'asaba tugeze n'akola novena
ennaku 9 omwana n'atandika okwogera ebyo ebyamagero nno munnange gye biri. Yes. Waliwo omusajja omulokole yagenda n'agamba nti abalokole bali ku kaleberebwe. Nti omukatuliki bw'alivaayo n'ayasanguza ebyamagero ebiri mu bukatuliki bajja na kudduka kw'ekituuti. Yes. Lumu ngenda kukolerayo ku programu kati linkulage ku ebyamagero ebizze bikolebwa mu line y'okukkiriza okw'ekikatuliki. I'm not promoting a religion mu kino naye njagala kulaga nti ebyamagero ebijingirire weebiri ate Katonda tagenda kubayagamba nti ekyo si kyamagero kyange. Yes. Ate lwaki mbonaabona Mukama njagala okumanya oluluyimba lwa Pastor Bugembe olumaze emyaka emeka? Nsobola okucekinga wano naye ng'emyaka giwera. Webale nnyo. Kakati kino kyenjagala okujjukiza nti yagamba nti nno ebiseera bijja kutuuka Yesu aveeyo agambe nti Sitaani aveeyo agambe nti nedda bannaye enkooyi ono namuwa omwana. Kakati ate agamba ate nti Yesu ate ng'omwana yamujja mu gundi mu ssabo. Yes. Oba okitegeera? Yes. Oluyimba oluyinza okuba nga lwakolebwanga mu 2000 eyo nga mu 8. 16 years ago. 7. Wangi? Emyaka 16 naawo. Egiyise. Ekitegeeza nti nno Katonda abadde ateekerwako ebyamagero by'atakoze. Ne babimutuuma. Naye Katonda tasobola kubyegaana ng'omuwaana. Teriyo mugagga ku kyalo gwe basobola kugamba nti nno tweyanziza nnyo omugagga yatukoledde ekkubo. Tugeze ng'ekkubo balikoze olw'okuba omugagga oyo yasenze ku kyalo. N'ateewaana muli n'atazimba oba MP. Nga bakoze ekkubo ne waba tamanyi yalikoze. Yaga twebaza MP waffe bulijjo tulonda naye abantu nga tebatufaako. Naye ono bwe twamulonze ekkubo ne likolebwa. Ayinza obutakyewaana. Ne bwembanze nza okwewaana. Kati ye Katonda tasobola kwewaana nti nno lwakuba nti ebyamagero bikoleddwa. Kubanga ye Katonda n'okujjula kw'ensi byonna bibye. Ensi n'okujjula kwayo byonna bibye. Tasobola kwewaana because he is that. Katonda kwagala n'abamutambulira babeera mu kwagala. Bw'oba okijja Sitaani gwe n'ojja n'omugamba nti Katonda yakimpadde era Katonda yatonda ne Sitaani. It is okay, buli kimu kiddawo. Oba okitegeera. Naye nkubuulira muganda wange ebyamagero bikolebwa mu makanisa mu linnya erya Yesu naye nga Sitaani yabisindiikiriza. Nga tumaliriza mwami Matovu aftermath eno Bujjingo engeri gy'agikuttemu after the shooting of Richard Muhumuza enjiri ebuulirwa ku Stuart ebigenda mu maaso byonna you expected them oba olinawo byotya nebikutiisa mu scripting? Obeere mwerabize nakugamba enjiri egenda kutambulira ku masasi. Mukama yawonya Daniel empologoma ne bamusindikayo n'avaayo nga tezimulidde. Eyawonya Misa Shadrach Abednego omuliro ne bagubiramu nga ye yamponya amasasi naawe agenda kuyisa ewazibu kubira Mukama engalo ez'amaanyi bw'oba okitegedde. Si enjiri egenda mu maaso kati yetambula tuyita mu masasi. Tuyita mu masasi. Olwo Museveni agambe ki? N'okuzimba ekkanisa musajja watubanja batamuwagaliza ayita mu masasi. Pentagon si nnyangu. Abasajja ba Henry Tumukunde Jeno atambula n'amasasi mu mubiri. Kati oyo mugambe tuyita mu masasi ajja kugamba byoyogerako bitegeera. Are you fool? Byoyogerako bitegeera. Muyita mu masasi. Do you understand the pain of a gun? Kakati yagenda kifuula kyakukwasirako ssente naye abali serious. In fact nze nakugamba that man is not free and he will never be free. Luli yatambulanga ne Richard we n'agenda mu bwenzi bwe makulanga ali waka ne bagenda eno n'akola biki naye kati ebyo byonna takyabisobola. Kati takyetaaga. Kuba bakuwa abasirikale
omuntu bwa kakati kankubulire kankoye buno obuntu bubiri nga tunatera okumaliza program. Yes sir. Government operating away. Bwe bakuwa emundu nga baagala ofuuka omuddu waabwe. Yes. Emundu eyo bakupangira oluusi ne bagikubbako bo bennyini. Okuleeta obuzibu. Ati bwe bagikubbako babagenda kusigala nga bakubanja emundu yaabwe. Yabuze etya. Bajja kugamba ogenda luzira musango ki treason oyagala kujjako government ng'okozesa emundu ye yennyini gye yakuwa. Oba tebagikugiraako ogenda okukomekereza ng'ate ekiwaliwo agikozesezza netta omuntu ne bakuteeka ku crime scene nti emundu gye twakuwa gwe. Bujjingo didn't see this coming. Waliwo akayimba kabayita they never saw me coming. Simanyi we biddako. Nsajja ali awo e Nigeria. Ayengera kugamba naye kino teyakiraba nga kijja. Byonna bi unfolding kati mu kaseera kano. Naye yennyini olunaku lwe yakemebwa n'agamba nti kangende nfune emundu ng'ate sigenze mu ministry ya internal affairs lwe lunaku lwe yasala endalinga emirembe gye. Era ekyokulabirako kyaliwo. Oyinza okwesanga ng'ezimu ku mundu ze yajjayo ye yakola omulimu ogwo. Tulinde ripoti ya polisi yafulumye egenda fuluma nga olukiiko lugenzi. Bano abasajja bano bamanyi nnyo okutegeka ebintu. Ebyo kulya ripoti y'okuwa amasasi ga Bujjingo yafulumye. Naye temugisuubiramu nnyo ky'amaanyi. Nange gye nninza okulaba katulinde G77. Eyo ripoti temugisuubiramu ky'amaanyi. Kubanga already nze kyendishuwa nakugamba lwakuba nti Bujjingo ekyo kino yakibala bubi. Yagenda n'akibala nga Museveni ayina wano olukiiko lwa G77 kati Museveni ateeka okuba naye nga musunguwavumuko munyiivu. Yes. Oyagala okubba amawulire ate nga naye amawulire agaagala. Kuba Museveni ennaku zino ate kati yategeera amawulire. Nga bw'atagategeerangako. Ne social media olaba kati ayogera obuyitamu ng'akyanya obwa TikTok. You're using TikTok. What's that? What's TikTok? Abimanyi omusajja mugezi tasobola kufuga Uganda myaka 4 nga musiru. Mugezi. Musajja alina abagenyi be ensimbi bamuwadde empitirivu alina nnaamu alina G77 hotelo zaafunye Uganda kuzanya buzanyo obwo bwa sasi mbusimanyi sasi lyampise mu mugongo ne linjuza. Gojjotagala. Musajja ga security gulugulu. Likuyuza. Nomala mu ICU, nomala mu intensive care eddakiika 2. No tampalenga ne crime scene obuzaabuzi obujulizi. Era oyo omusajja singa siki yandibadde mukomera. Ekyo kyosabirira. Sikisabirira era simwagalizangako bubi. By the way nze kankubulire kati kino kankyogere n'ensi yonna ekimanyi. Nze niwe mbeera mu church. Bujjingo musabira. Lindako ali part of your daily prayers omusabira coach. Not my daily prayers. Sijja kugaa nti musabira buli lunaku nedda. Okusinziira ku shedi gye nkolerako ku church ngenda emirundi 2 ku church ku Sunday. Okay. Naye wembeera ku church musabira. Bwemba wano nga nsaba byange nange nina ebizibu byange nange nensabira n'abaana bange nensabira n'abantu bange abalala. Naye wembeera mu church ne ku Sunday no namusabidde. Kiki alokoke ate leero oba Mukama amukuumire ddala? Mukama amukozese bye yamutuma okukola bw'abanga ddala ye yamutuma. Yeegwe mu kifuba yeddemu asobola okukola ebitwala enjiri ya Mukama mu maaso so si ebitwala yekka mu maaso. Musabira ate nga bino si byakusaaga. Bujjingo musabira, nze musabira, Tedi musabira, abaana mbasabira, nange nesabira, Uganda ngisabira. Mwai Matovu nzijukizaamu batugambye emundu eyakuba Small All Access nti yakozesebwa ne gundi eya All Access tebatugamba gundi AK47. Andi kakati awo singa
eyajogedde ekyo yabadde serious yandibadde akwata Bujjingo atamukwatira ekyo anti emundu agimanyi weeri eyakozeseddwa ekyo oyagala kunkola ki eyo emundu amanyi weeri amanyi weeri so kyangu nnyo okusiriwaza abantu naye kizibu nnyo okubasiriwaza ebbanga lyonna lubeerera abamu be yavumanga ebifo babivaamu ne babiteekamu abalala nabo ne babivaamu ne bateekayo abalala nga Mutabaazi nga Ozo omujjukire yali kansala wa wano yali atwala Bati Valley yes yali kansala kati naye yavaawo bamusibira China oba nagalitaddanga Mutabaazi yavaayo Mutabaazi yakola yali ndowooza tannaba kulitayalinga yafuna ebyuma oba yabijjawa na setting up eyandibadde nga recording studio ayina very advanced machines video ayina gundi awe Bugoloobi era kati ndowooza yadda mu kukola film yali executive director wa Uganda Communications Commission owekitegeera yes neyamudidira naye yavaawo kati ezo entalo ezo bweziti ez'okulwana ng'olwana bantu kano ke kaseera omusumba azeesonyiwe ekyokubiri bw'okuŋŋanya ssente ng'oyagala kuzimba nnyumba yo teri agenda kubuuza nti omusingi lwaki gwatunula bwe guti oba lwaki ennyumba wagitunze eno kuba eyo it is your personal property yes naye bw'okuŋŋanya ssente n'ogamba nti no tugenda kukola pavers wano we tusabira olina okukola accountability ekyokubiri oba ekyokusatu nze ndowooza nti okuzimba ekizimbe nga Pentagon si ennyumba gy'ogamba nti no egenda kuzimbibwa nga teriiko plan yes sebo kati abantu bonna abo abaagala okulaba Pentagon bwe muba temunnalaba kye bayita ekirango kye bayita announcement omanyi okuzimba facility ennene ng'eyo manya nti eba egenda kukosa amakubo agatuuka ku location eyo oba ogenda ku inconveniencinga entambula y'amazzi goloza ettaka eryo lyonna lyonna liyinza okuba nga terina pipes ziriyitamu mwezi sebo seemu bbiri internet yes oba amasanyalaze tewaliwo amasanyalaze gayitawo bikondo bingi mu ebiri waliwo ogundi gye batera okukola nga tugeze oluguudo lugenda okuzimbibwa ne bateekako nga balanga nga balaga nti agenda okuzimba main contractor yoono agenda okukola ku byamasanyalaze yoono consultant yoono bano be ba main contractors bano be ba sub contractors nanyini gundi House of Prayer Ministries International wandiyise client yes ekintu kyenyogerako olio kirabyeko bagenda kuzimba obaguudo nkitegeera bulungi batimba nawo kinakapande kabaawo yes kati nga abali ku Pentagon abalinda Pentagon nga temunnalaba ekyo musigale nga mugirowoozaako obulowooza ebabeere ku mutima oba in fact kino kye mba mukola buli ayagala Pentagon agizimbe ku mutima gwe buli ayagala Pentagon bave mu by'okugibuuza bagizimbe agizimbe ku mutima gwe kubanga ekisookera ddala ne Pentagon si erinnya ly'oyinza okugamba nti nno w'ogenda okusabira oli ajja kujja kuba nti bw'oba oyagala okufuna ekintu ko Katonda lubeera lutalo lwennyini wano lutubeera mu lutalo tugenda mu Pentagon Pentagon si kyekitebe kya America bwe bateeseza entalo wali offices z'abajeno wali offices ba Kano bano abye anything to do with the war oba with wars yes sir kati bwe mbanga mwagala kuzimba Pentagon Canaan nga mulowooza nti yegenda okufuuka ennyumba ya Katonda maybe it is something different it is something else gwezimba Pentagon ku mutima gwo bw'oba wawaayo ssente zibalenga ezaagwa
kibalenga losi baba negwe muzisaba naye ayinza okubanga kati saawa eno tazirina abantu tubamaze mu maanyi musajja yabagamba mundabira wano naye nina ebizibu niyo najja kugamba ebizibu byonga ettaba lyonna liringa ebboga bizibu nange bimpeeko omuntu okulya embizi n'ofuna olubuto oba n'ofuna ettama tekikufuula kuba nti nno oli bulungi. Va wano nsaba ogende oba okitegeera abantu bagenda kutunulira endabika y'omuntu balowooza ekyali bulungi naye omusajja ayina ebizibu yabagamba kati ababanja Pentagon bababuuza nti Pentagon ya nnyoko naye nabo bagenda mubuuza naye gwe Pentagon ya nnyoko tobamazeemu amaanyi abasonda ssente za Pentagon musajja mumuleke ayina ebizibu ate nga kitegeerekeka naye muntu abimusukkako gwe kankubuuze omanyi ssente mmeka omusajja oyo zagenda okuspendinga mu musango ogwo ogutagenda mu maaso ga mulamuzi omanyi emisango egigenda okulumba ku gundi awo ku solti awo guteekawo amaaso aga teekawo amaaso abiri gye Matovu yatuwa profesi ojja kuwulira emisango gyagenda okugendamu lwakuba nti ate omu ku basajja abasinga okuwaabawaaba ennyo ate gye bambi bamujja omuka mali mabirizi tali kiddira taliddamu kuwaabira Bujjingo era nali njaga ate ngenda mutextingako mugambe taata ng'oludde kiki naku zino omulaba kuyita ndi bize ngenda mwesosonkeza mugenya atuwawaabire Bujjingo gwe mugambe nyina ddiiru omubuuze lwaki nti bwe ngattagattamu pieces zino ndaba nga Bujjingo alabika omusango tukole private prosecution lwakuba nti no this is a criminal case. Yes, criminal case government yokaye inojjuwa ogiggulawo eba state versus omuntu oyo mabirizi ekimabirizi egyo tajaki ogwo takyaguyingira tasobola guyingira naye asobola okuyingira okubanja sente za Pentagon ogwo asobola okuyingira naye kati naye era takyakisobola kati nze kankubuulire omanyi ebintu bibeerawo ne mwerabira omusajja gwe bayita Pastor Augustine Yigabizzaayo lwe yeesimba ku Bujjingo nga Bujjingo amumanyiira omusajja oyo baamusiba kama muwumuze mirembe bwe baamusiba n'abeera nga takyasobola ku accessinga ddagala lyo kufaanagana ne Jakana yesebo Jakana yali alina eddagala lya mirandooza okuyunga 9 yes weguli naye bwe baamutwala n'abagamba bannaye mundeke nfuna eddagala lyange ne bamugamba oli musiru mwana totumanyira ogwaffe twagala ofe ate oyagala kufuna ddagala osigalewo totumanyira ne bamutta nga tebamutadde kiso ku mumiro yes kati nteekawo gundi endala nteekawo challenge endala Bujjingo tasobola kwegaana kuba nti nno yalina omukono mu kufa kwa Pastor Augustine Yigabizzaayo olw'ensonga nti Yiga lwe yavaayo n'amu challenginga we yamuvumira amalibu byali bingi ndooza mubijjukira Yiga baamukwata oba baamukwatira ki bamutwala mu kkomera byali bya Bujjingo byali tebyaggwa mukulu Matovu anti kola kye bayita investigation onoonya kino bakwata pastor kola investigation diro baamukwata era onoonya wooleetera bandi musajja wattu Bujjingo era bwe yava mu kkomera yamala bbanga ki ku nsi owookubiri male mabirizi bwe yakwata omusango n'agutwala mu kooti ate yatwala omusango mu kooti ate gwe baggulako omusango era n'asaabira ali taliddamu kunyega Bujjingo kati ekkooti z'ensi zisala bubi emisango
naye waliwo ekkooti ya Katonda etali nguzi kubanga jjukira Katonda tanywa sukaali nti ogenda mwongerako mu kijiiko nti oba babadde otaddemu bibiri omugaye ngenda kuteramu bina tanywa sukaali tanywa majjaani talya paani talya keeki kama Katonda ali ekintu kimu oba bibiri royalty kumunywererako praises musinza na kumutendereza yayagala kuleka ngo ine kyakyo njagaza menyagala kubuuza zo oli omu ku abo ku ntandikwa abaateeka kuza Pentagoni wali osonda Pentagoni bagenda okutandika ogisonda nga maliriza omusango gwa Bayibuli nandibadde mu buyabuya okuddamu okukwata ekikumi kyange n'enkiwa Bujjingo okukola projekiti yonna. However, my contribution towards the establishment of House of Prayer Ministries International nkiddamu wano omulundi oba gwa kumeka is unmeasurable. Kigamba Bujjingo talina muwendo gwa ssente gwasobola kunsasula ku buweereza bwange mu kuzimba obuweereza bwa House of Prayer Ministries International nga nkozesa emikutu ejali jampeebwa nange nze nyini ng'omuntu era simubanja nti nakuleetera abantu oba congregation nsasula wooti simubanja naye contribution yange mu kuzimba obuweereza bwa House of Prayer Ministries International tasobola kugipima, tasobola kugiwa price, tasobola kugisasulira kubanga n'abagenda ku Kanani abakuŋŋaanya ssente ate abamu era nze nabasindikayo okugendayo ontegedde bulungi nnyo. You cannot say nti Matovu talinaako yadde ekikumi kye ku Pentagon. Nyinza okubanga nze practically saateekayo yadde ekikumi naye nakunga abaateekayo ssente obulindo n'obulindo bw'ensimbi. Olabayo abantu babamazeemu dda essuubi wali eri tugambe nti eky'okugizimba nti tulabye ekizimbe kiri awo tuyinza obutakiraba. Okuzimba Pentagoni lwaki ngambye abantu bagizimbe ku mitima gyabwe ebyaddala Bujjingo alina ebizibu wamala sebo mwe muyinza okubanga mulowooza byakusaaga omusajja oyo alina ebizibu alina ebizibu seriously speaking alina ebizibu. One, yagenda n'adisowninga famire ye ate ne famire nekkiriza oba okitegeera n'asigala ng'ali mu bbanga ne famire eddala gy'alina ey'abaana beyazaala even before oba even mu kaseera ke yali ne mukyala we atya n'okuba kuŋŋaanya obbagamba nti baana bange kino na kino na kino na kino na kino Bujjingo n'amala afiira wano olwaleero Susan Makula alina ebintu by'asobola okufuna naye ebimu ku by'asobola okufuna okusookera ddala wandiganye nti ze ssente ezibeera mu nnyumba kuba mu nnyumba ye abeeramu ne ssente zetasobola kubuusa maaso ezitakka wansi w'akawumbi asobola okusula nazo mu nnyumba. Kati Susan Makula bw'abanga Bujjingo nga bw'onoga afudde by the way kati Bujjingo is a target eri abantu nga ne Susan Makula naye omutwaliddemu eri abatemu oba eri bonna kati omutemu asooka mu bulamu bwa Bujjingo is Susan Makula. Ayireka naawe ebintu ebigambo byogera nga binene nnyo. Singa Bujjingo yali afudde omu ku be bandibadde basooka okususpectinga
tiyavuddeko okufaako yandibadde mukyala wa Bujjingo gwali nayo olwaleero era yandibadde asooka kubuuzibwa bibuuzo here and there. Driver we yandibadde mu kkomera olwaleero. Omukadde w'ekkanisa driver we yandibadde mu kkomera. N'abalala. Kati kino kyogedde nga awo obunnabbi. Bujjingo n'afa olwaleero Suzani Makula y'omu ku basuspect asookerwako. Ensonga erimu babiri. Kati ku byama bya Bujjingo 10 Suzani Makula amanyeko at least 7.5. Yes. Njagala ngambe nti osobola okuba nga otambula nga si accident omuntu atakumanyi n'akutta. Ngayagala kubbako ebiri ewakaawo nga takumanyi. Kisoboka? So tekisoboka. So singa Bujjingo afa olwaleero omuntu asooka okukwatibwa abeera Suzani Makula kubanga yamanyi Bujjingo inside out. Kati Teddy alina byatamanyi mu bbanga lyamaze nga talina Bujjingo nga tebali bonna. Yes, alina bingi byatamanyi. Newe yakoma okumanya singa Bujjingo aba afudde, Teddy is the lawful wife owa Bujjingo. Bujjingo ne bwaleetedde amere nga limu kasuka ebweru etteeka li protectinga Teddy olwaleero. Bulungi nnyo n'abaana. Ne bwagamba nti ekyomukisa omulungi kati omuntu afa etteeka ne ligaba ebyobugagga bwe. Yes. Etteeka kati libasinzirako okugaba ebyobugagga. Museveni atujooze bannaye. Lwaki togenda ne weebaka? Lwaki sigenda nenkola? Lwaki kwebaka? Bajja kwebaka. Taata nkusaba ogende weebaka kubanga bw'oyogedde ku Museveni atujoozi n'amaanyi ne gakuggwamu. Sijja atujooze nnyo. Atugabira n'ebintu byaffe. Musajja yalaamanga n'amanya nti nno omwana wange muwadde kino. Bise bajja mugamba nti gwe tolinaawo etteeka ligamba bweriti kabulangani. Era olujjako Museveni ebiteekateeka byonna byetusooka okuddamu okutereeza. Bisanja Museveni alimba nnyo. He owes us a lot. Atakumira mpeera. Naye kasita naye anaatera okugenda. Okimanyi anaatera? Sikimanyi. So kumpa obubonero. Yakuwa ekirooto kye namulootako. Ekyo omanyi? Ejja kuba programu ndala ontegeeza ekirooto kyo ku sijja gikuwa ne wona oba oyagala oti. Ekirooto si kiki, ekirooto kya Museveni. Kati oyagala kukiwaayo, oyagala kikakati bw'ava mu bulamu bw'ensi nga takitegedde. Kasita kitegedde nti waliwo alina ekirooto kye. Bajja kunoonya okimugamba olw'empaka. Olowooza nti ndi Ssebuku. Kati wano bw'aba ayagala kirooto kye asikafukamira akwata akasimu ke n'ankubira. Muzzukulu nti wange bangambye olina meseji yange nti muzeeyi. Ng'omunyumiza bawoza nga bw'awandiika. Ate bingi omugamba bw'anaaba ankubidde essimu era naye ajja kuba nga abimanyi. Naye omukulu takubiranga kasimu. Bujjingo takubiranga kasimu baneekugamba bannange kiki? Nga ndi wano nga ndi Uganda. Ng'oli eyo. Talina namba yange. Namba gye yali alina yavaako ya MTN. Naye bw'aba agyagala asobola ogifuna naye sijja kumuwaayiriza.
nankubiranga ate saagala nkubire Bujjingo nno bakuba gwe tomanyi enkola ya Bujjingo bw'aba akwetaaga takkubira direct ayita mu bantu nga wamala nalyoka akugana naye olaba kati olaba musajja oyo mutuufu kati oli naakola kyewandise PR gy'oli yes okitegeera tasobola kukonfrontinga he is a coward 311 nkubuulira a coward oba omuntu ali strategic he is a coward oyinza okubeera strategic but he is a coward musajja mutiitiizi nnyo nti atya n'okusisinkana omuntu gwayinza okugjako business era aba asindikayo si lwakuba nti nno ayina that fear, he has that inferiority complex bino byolaba okwekangabiriza nadda ku kituuti abikola olwakuba waliwo ekibiina mu maaso g'abantu abisobola kati kankubuuzi omuntu we yagwira mu bisooto ng'enkuba etonnya yes yes netulaba ng'enkuba etonnya bwe mutonnyako yenna nga okumwawula ku mbizzi nti embizzi erina obwoya ate ye yali mu ngoye naye nga bonna bali mutosi kitegeera yali avaako ki okutunyonyola omusaayi ng'egye gwali ku saati ye oba engeri gye yayagyo gyobadde omusaayi nga bamuggyako omanyi kamuvi akandibaddeawo nti ngenda okuva wansi w'emmotoka nga nze nanzijjudde omusaayi okujjako omulambo gwa gundi gwani gwa Richard awunawuna yakolawo editing sajja ono alimba yatukiitinga nnyo motion eyandibaddeawo nga agibwa kuba kati Richard okusinziira ku masasi agamukubwa yafiirawo era yagenda okuva nga agudde ku musumba naye motion eyo okujjako omulambo gwa Richard oguteeka wali oba yamutwala amuvuga ng'alowooza nti mulamu yamusiba omusipi azini yamusiba seat belt ng'amuggyaawo kweyo gundi omutto yagumenyako ne kudda emabega gwe bibuuzo bingi tolaba nti no ebibuuzo bingi olaba ogundi eno gundi gyewandise omutto omuntu watuula naye wetegereze footage y'ebifaananyi nga babalaze emmotoka ku gundi wali ojja kulawo otusaayi nga tulinga twankoko bamansdeko bumansizi we bati era kyobola ne bana abaana bagamba musimanyi n'emmotoka bagiteekamu drill oyinza obutabanenya kwogera we bati ebituli 1 2 3 4 5 6 7 8 akakagundi kendabirwamu kandibadde kayiisi ak'emmotoka naye mwana sajja balina emmotoka sajja lwagikuba amasasi nga talina gyeraga ng'ate nokuba esasi wano nga ku dashboard gundi neetavaayo eyabaga neetavaayo naye omanyi amaanyi g'esasi gwe olumu mwogera ku bya Bujjingo ku muvi eyo n'ebigambo binzigwako muvi yagizanya yabowa nnyo emotions zizonna yazitta emotions zizonna omanyi mulimu emotion ne emotions motion is how you move emotion is how you react oba kitegeera yanditunyumiriza terandyogedde na ku bya Pentagon ku Sunday yasooka yanditunyumiriza bunyumiriza nga we byali mu mmotoka n'akaaba bitaabo bye ate olaba katonda ono muzibu nnyo kuno omwaka teri kukaaba ate gwe wennyini yagamba teri kukaaba ate n'okaaba katonda omulaba aswaza katonda aswaza Mwai Matovu nkusiibudde mwaka guno si gwakukaaba wakasiibula emirundi 3 nendooza n'abawuliriza bagana naye wamala aliko ki leero wamala wetondera abantu abagamba nti n'omulundi gwe tuddamu ku recordinga tugenda kubeera ku video naye nja kubasaba tugire nga tukyakozesa audio olw'ensonga nti ekifo ky'endimu sisobola kwetaaya bulungi kukola video okay ate sisobola kutambula gye nkolera nga nkola programs ziri endala
Yes. Kubanga omuntu gwenkolagana naye oluusi aba agenze kukola kati ate nange onkwasaganya oluusi nga ngenda ku shift. Yes. Naye okuva mu mwezi ogwa March nsuubira nja kuba ndi mu position okurecordinganga videos mu kaseera kano bakkirize tugire nga tutambulira mu audio paka around March. Ndowooza okusaba kwaffe bajja kukutegeerera bakuwuliriza tunakwa tujja kubeera nga tukwatagana mu programu eddako onsuubiza ebyamagero mu Catholic Church Mbirinze. Nja kuwaayo nga bibyo naye nsoose nenkuwa ekyo ekya Father Ngobya Monsignori Ngobya. Okimanyi nti Monsignori Ngobya lumu yagenda okusaba nga mu misa abantu tebalimu bali wabweru balya miyembe n'abuuza abantu bali luddawa misa etuusa okutandika naye abantu tebali mu misa bali luddawa nti bali wabweru bali ku muyembe n'akolimira omuti gw'omuyembe ogwo tegwaddamu kubala sizoni eyaddako nga gubeerako obubeezi bikoola. Ebyo byali mu Uganda. Singa kale yabaako kyatukolera singa nga tetulina pulezidenti mulala. Ebintu bya Katonda webityo si webikola. Ekyo olina okumanya nti Katonda bw'abonyaabonya eggwanga ebiseera ebisinga akikola emyaka 4. Kyovuddola ndaga nti nyina ekirooto. Atakuumira mpeera akunkuumire mwami we. Uli ambale kugenda kwita mwami nange. Bujjingo simanyi yakubirako ku ssimu ng'omukoledde publicity. Yandikwebaziza musajja gwe omutunze nnyo. Nakulwe nasembayo okwogera ne Bujjingo ye message zange oba nkyazirina namusaba interview teyaddamu naye nayogerako naye ampe interview. Tasobola kuwa interview. Niba nange nsaba ajja kugamba genda ku salt. Banange nsaba yakadde bane namala ne bampamu ku Bujjingo essaawa bana achachacha. Weewanira bwereere lwa nsonga. Era ajja kugamba nti kakati bino sooka odiriiting otya ate oli abimanyi ebyo byonna. Lumu ndikunyumizaako story baali mu lukuŋŋaana e Namboole. Kati bano abaana bajja ne bakwata ebifaananyi ng'obudde bukyali ne bakwata obutebe nga waali Bujjingo kye yakola ow'amawulire. Si Bujjingo wa House of Prayer Ministries. Bujjingo wa Victory Christian Center. Victory Church. Yamukola ate kenjagala okuwulira ate naawo nabuwonyi. Ate eno programu yo tetwagimaze dda. Y'omukulu Aloysius Matovu Junior tetujja kubeera nga tusukkawo tukwatagane mu programu endala atakuumira mpeera batukuumire. Nyongera okujjukiza gwe alina business olina kirango oba olina anything you want us to advertise tusobola okubeera nga tukwatagana bulungi. Omukutu gwa Uganda Eyenkya osobola otuwa business yo ne tugiranga bweti abantu ne bagitegeera ku miwendo emisaamusaamu. Ennamba ezolaba ku screen yo kujja okubeera nga oyita tukole business twogerezeganye. Nze muzukulu wa Gamuga Moses wama atakumira mpeera bankuumire. Aye Katonda kuuma maaso moogi. Uganda Eyenkya.